Yes, basically natira tukaniza ku mukuru gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya nedobozi Bampita Ntambi Chimso number rich boy Maxudi Junior webale kwanti otambula naffe mwana Uganda webale kwanti otwagala webale kwanti ever osookera wano n'ogamba nti yes kyaliwo nga manyikiddwa nga Ntambi Chimso ajja kujja abeere nti agantuusaako bannange kigenda gitya kuba Kampala tulonda Joseph Mayanja Jose Chameleone ye Lord Mayor babikoze byonna yes omusajja oli yabadde ku TV nasooka reasoninga out abantu abasinga obungi ngamba nti yes yoyo Dr. Jose Chameleone muvuko yonno yomu kubadonga abali intelligent omuyo mwana mugezi nnyo so nolwekyo I loved you Jose Chameleone. You articulate on your points and you know what exactly you want. Oli powerful oli Mr. Solution so nolwekyo bana Kampala bana Uganda Mayanja 2021 ye Lord Mayor yes munzikirizo olunaku lwalero ngenda kuba nti batuusaako omukyala mukulu amanyikiddwa nga Tina Fiese amaze naswaza omusajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba jukira yavaayo n'agamba nti muwala wa Frank Gashumba amanyikiddwa nga Shere Gashumba talina mulamwa aliawo is a prostitute azungira ku basajja for survival era nga talina future. Olunaku lwaleero ffenna tukimanyi nti Tina Fiese bamaze okuba nti bamukuba embaga nga bamuwasa oba liawo avuddeyo n'abako byasomera Frank Gashumba silently ng'agamba nti waliwo gwe bakuza neyakuzibwa mpola mpola so nolwekyo bintu byanjawulo bifa byawukana ngenda kutumirako bakyali bange bula kiberako Nadia Ali big up on yourself chibiebe webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala kyali wange kabebi kange nawe nkutumiddeko yes my beautiful girlfriend wherever you are nkutumiddeko mukwano nkwagala nnyo kisweet nkwagala nnyo kasweet bambi you make my day you make my life positive you're always like you're my number one buli lwe kutuulooza comment ngamba nti nafuna omukyalo omulungi genda tumirako buli agiriko yenna Radio Man White Panda featuring Wizo Manizo kali out nabasuubiza okuba nti mbawa music updates kubanga tulina okuba nti tulina kyetugattako ku music industry ya Uganda. Radio Man yes nyongera kayimba kano one more time kayimba ka Wizo Manizo okugatane White Panda. I like Gary White Panda Jerry Brandism. I like Wizo's tone and effort and sound. Big up on yourself, Uncle Wizo Manizo. Douglas Seguya Mayanja. Yete yeguya. Bwatisanga obachikuba munzikirize bana ba mama tulumbe. Mpola ewa Frank Gashumba. Tina Fiese kugata. Ne mchala mkulu amanyikiddwa nga Shira Carol Gashumba. And now ffenna tukimanyi nti wabaddewo olutalo wakati wa Gashumba family wakati wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba kugata Carol Cheryl Gashumba ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Tina Fiese. Olutalo luno lwava ku Tina Fiese okuba nti obalyawo ayingira bawala oba batabanyi ne bawala bagashumba mpola. And now as we talking right about now we twogerera waliwo ebigenda mu maaso. Tina Fiese bavuddeyo ne bamukuba embaga, you know, like Tina Fiese yavuddeyo ne bamukuba embaga era biriwo ebingi ebyayogeddwa. Tina agamba nti like Gashumba yavaayo namugamba nga bwali a hopeless woman akola ku Lock TV whereby basasula obusente butono nanga agamba nti mwalawe wa bei mpitirivu nnyo. Wanono yes yavaayo n'alaga ng'omukyalo ono bw'avaayo kuba nti talina mulamwa nga ku myaka gye batalisobola kuba nti akola lugambo n'okuba nti obalyawo yali ali feelinga jealous ku mwana omuto Shira Gashumba era nga Tina Fiese yavaayo n'agamba nti nze akulumiza omuto obwereere nakeera ku makya n'ensoma n'enkola ebintu byange n'enzimba naye gwe musajja mukulu kikoyinza okuba nti okyali mu bupangisa ogenda mu maaso n'okuba nti ofera abantu n'okulimbalimba eggwanga nga bw'oyamba eggwanga kumbe nga ate musajja
musajja watu oli mufere mwagenda ne mukwata ne muwalawo akola mulimo gwa kuba nti atunda nsolo naye nga talina waali bino nno babi comparinga mpola era musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba agenda mu maaso n'okuba nti agenda kubukedde TV n'agamba kabushenga kwogata ne mu UCCA n'alagira omukyala mukulu amanyikiddwa nga Tina Fias kwogata ne programu ye gyali akola ku Urban TV gye bayita scoop on scoop okuba nti egiwa kumpewo bambi kyali kyanaku mukyala mukulu yasobola okuba nti agobebwa ku TV eno okuba nti oba oliawo taweebwa mulimo ddala mpola bingi ebyagenda maaso n'okuba nti byogerera nga wano nno baali bamulanga omusango gwe bayita bo cyberbullying nga kino kitegeeza cyberbullying kugata ne media oba gwata ne giving out false information mpola bagenda mu maaso n'okuba nti bakola campaign era nga campaign eno yakulirwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shera Gashumba kugata ne boyfriend we alirwanga aka God is plan mukyala mukulu yasobola okuba nti aleka program ye ku TV n'aba nti bamugobesa wano nno yagenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu bye ng'ayita ku YouTube channel ye mpola biva maki byagenda mu maaso yagenda mu maaso n'okuba nti alaga difference era yavaayo n'agamba nti gwe njagala okimanye nti nze I will never be used because I've never been used ndina abaana nina omusajja omulungi era nga time from now omusajja ngenda kuba nti mwanjula ngenda kuba nti musajja wange tukimaking official before you era nga njagala nkulage nti nze ni mukyala mukulu awedde emirimu Gashumba talina mukyala ne mwalawo talina basajja bankalakaya kubanga mwalawo adependinga ku basajja now wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Tina Fias yamaze okuba nti abikola ebyetabu era nga wetwogerera mukyala mukulu nayasobodde yagenze maaso okuba nti introducinga bawe mpola before yes, before Shera Gashumba. Yavudde n'agamba Frank Gashumba n'amugamba nti gwoyogera nnyo, you talk a lot. Ojja n'owaana abantu ne weesudiya nnyo okugezaako okuba nti otiisa eggwanga. But unfortunately you nothing. Nkulaze nti ndi ku next level. Nkulaze nti I'm bigger than you, your family and your daughter. Please stop insulting people on social media. Stop pretending to be big and holy. Stop attacking innocent people. Stop spoiling people's names and stop killing people's jobs, because it is where they earn from, it is where they stand and talk out the truth. She never apologized. She said she'll never apologize, and forever ever should never apologize to that family. Wetwogerera yamaze okuba nti abateeka mu competition yasetinze precedent yasetinze pace agamba nti yenna agisobola okuba nti bwobanga gwe mukyala w'oyo muwalawo weewaana nti wamukuza agende mu maaso n'okuba nti akola kyenkoze alemere mu bufumbo azaale abaana aleme kupakuka. Jjukira gwaliwo ge twafunye nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shera Gashumba ennaku zino yaddamu okuba nti awako gulunedi ensolo. Wetwogerera waliwo amawulire ge twasembyeyo okufuna agagamba nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shera Gashumba yasobola okuba nti addamu okuba nti awako smartwire city boya amanyikiddwa nga Dewis Ndugwa aka gulunedi official ensolo era nga ensolo eno batandise okuba nti bagirwanira. Wetwogerera alirwanga Mr. God's plan yasobola okuba nti asuspendinga music wa gulunedi official kwogata ne Fikfa Mike okuva mu bbaala yaabwe eri wali ku speak apartments mpola biri Uganda kiri Kampala. Tugenda maaso n'okuba nti tunyumira so n'olwekyo ngenda kusaba gwe kyali wanga tulema kuba nti osubscribinga genda mu maaso osobola okuba nti osubscribinga mpola tutambule ffenna tetwagamba ffenna tuleeta parapase mukyala mukulu ebyabikoze bakugamba nti ekitiibwa ky'omukyala yenna ekitiibwa ky'omukyala kwe kubeera n'omusajja oyo omu akwagala naaba nti omusajja oyo asobola okukolera ebyetabu naawe n'omukolera ebyetabu ne mukola famire. Omukyala yenna talina boyfriend oba musajja ali serious taba mukyala. Yensonga lwaki obalaba ku street batagala wano ne wali ebyobugagga tebiri mu basajja. You can build up osobola okuba nti ogatta osobola okuba nti mwezimba ne musajjawo naawe n'ofuuka mugagga nga tolibalidde
ku musajja kuba nti akuwa. Bampita Ntambi Chimso Namaluni Chiboya Maxud Junior bambi babebi bange mwenna mbatumire. Big up on yourself, mbagala nnyo ba mikwano. Yes, abakyali bange mwenna, bubyebe bwange bonna, ngamba buli mukyala ali eyo bambi nkutumiddeko, ne kyali wange yenna ali eyo nkutumiddeko. Bambi sijja kusobola kuba nti mamenya omuko omunayi nga mbagala kuva ku ntobo y'omutima gwange. Bambi mbagala nnyo ddala. Bampita Chimso, genda ononyeko ku Facebook nkozesa Ntambi Chimso, genda ku Instagram muganda wange following nkozesa Ntambi Chimso 5 tusobole okuba nti tukolagana mpola mpola. Pick up on yourself. Until next time, bambi amikwano. Until next time, bye bye.